You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Gen Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ekisooka tujja kuregisteringa timu ng'egenda kubeerawo ya lubeerera ng'egenda kuvuganya ne mu division zonna paka waggulu. Era tuba tujja kuyamba n'okulaba nga obudde gye bujja tufuna abo abantu abasobola okutwala ate abantu baffe mu academies oba mu clubs endala bafunemu ssente. Tetugenda kusamba mupiira gwa kusigala wano ku kataka kaffe wano we tusambira. Nedda. Twagala kusamba omupiira ng'era ku developing a talent sobola okuganyirwamu. Osange nga informal sector etunza abazanyi basatu, omanya abazanyi babagula mu bukadde bwa dollars. Osange ng'omulaba wali nga bwe tulaba Arsenal, nze ni muwagizi wa Arsenal. Omwana waffe wanenzaalwa ng'ali mu Arsenal wali. Lanti mumanyi nti Arsenal yeri ku ntiko wali. Mateeka sikubye, mateeka bwe kiri. So, adedda bannange sikubye, naye bwe kiri. Nange saayagala kubeerawo naye bwe kiri. So, njagala beebaza nti tusamba omupiira nga gwina discipline kubanga ffe mu PLU kye tutambuza principles bbiri: commitment and discipline. Olina okubeera ng'oli committed mu kyogenda okukola oba ekyo kyokola ate ng'okikozesa discipline. Discipline kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Bw'otabeera ne discipline buli kimu kiba kijja kukuzibuwalira. So nsaba omupiira guno gwe tugenda okusamba tuguseemu ekigambo discipline nnyo ddala, kubanga tusamba gwa mukwano terema okujjamu ate ebyokulwana. Gubeere gwa mukwano ate gututuuse ku kye twetaaga, kubanga twagala kuwagira abaana baffe bano, era n'abaana abo njagala tubabuulire baleme okutunulira nti oba transport mutono, kubanga balina okulaba ekinene eri mu maaso. Ebyo bye twagala kubanga bana eno tiimu egenda kusigalawo era tujja ginoonyeza sponsorship ng'esigalawo. Era nga ebisaawo babizimba bali mu kuzimba ebisaawo byakukola ki byaffe. Era mbadde njogera ne mukulu Hamu nga mugamba ku kyekisaawo n'agamba tebana bakuba kuyisa kubanga kirina okugenda okubeera certified by FUFA. So tuyinza okusobola okufuna omukisa gye tugenda mu maaso nga bimaze okuyitamu ebyo nitubeera nga mwe tugenda okusambira finals zaffe. So ebisaawo bali government eri mu bizimba ebizimbira ffe, kati tulina okweteeka okulaba nga ebyo ebisaawo byaffe tubikozesa bulungi ng'abaana baffe be basambiramu nga bali ku international standard. So nsaba omupiira gwaffe tuguseemu nnyo ekitiibwa ate nga tulina ebigendererwa tulina okugugyamu ekyamaanyi. Sijja kwogera bingi naye ab'amawulire twabawa omukisa naye sirabye ttiimu yammwe kweri ku fixtures ate kati ab'amawulire mwefe tubamaze bwe bulamu bwaffe exercise. Era mba nsaba kyova olaba ne organizers bagenda kukacyangamu enkya. Era we twatandikidde nange nabadde nfunamu katiizi. So naye era nkya nja kutuukiriza nja kubaawo era nasamba. So omupiira guno mulimu bingi bye tufunamu era kye mbagamba tukufuule ng'ensonga enkulu.
ate njagala kwebaza general waffe kubanga naye atuwagira kino kye tulimu mwali era omupiira gwaffe yagenda ogufundikiriza ku olwo finals era yakusuubiza ajja kujja atuure kuva ku dakiika esooka mpaka ku 9 ajja kubaawo bulungi buli kimu kye tukola akifolowinga era ali mu kutuwagira so nsaba enkya mujje tuwagire ate tulage nti kino si kya muzanyo wabula kinene ate ne gye tulaga tumanyiyo. So muno tetuteeka mu byabufuzi era saagala kuwulira ng'oli agamba nti wa nuupu oba wa FDC buli omu akkiriza okujja mu mupiira guno, buli omu era tumwaniriza bw'oba yes era bw'aba ng'omusambi gyali temugamba nti wa nuupu toba guno omupiira gwa mukwano era buli ate ffe nga PLU buli omu tumwaniriza. Tetuli ku ddiini, tetuli ku byabufuzi, buli omu waffe tuli ku mwoyo gwa ggwanga. Twagala abantu bonna kumanya nti balina okuganyirwa mu ggwanga lyabwe ate nga balina okulyagala ate twagalagane naffe ng'abantu. So bassebo ne banyabo n'obwenkomaawo ebirala tugenda biteeka mu practicals.